Mubiro emmamba gyebaleko. Ale sebo nawe gyebaleko taata. Oyogerako ne Kadima ku Beat FM wano. Kadima ne yanza webale kunkubirako bulijjo nkunoonya taata. Wankubidde, sorry, wampereza message ngoyagala kubireko. Buzibu ki? Bankola ku washing be taata. Waliwo omugagga yakeera ku macha ng'aleeta emmotoka ye ku washing be. Ng'aleeta emmotoka ku washing be ng'anjoza mmotoka ng'angimukwasa mu bulungi ng'avuga akola ki? Motoka kikaaki? Yali Nuwa. Nuwa zino ezirabika obulungi nga avuga agenda wayita ennaku bbiri ng'omugagga akomawo nga ŋŋamba nti nabbi akasaanyi mu mmotoka ye gamugamba sikalabangako omusajja anfuukidde ekizibu buli kyannangirirako kituukirira yaŋŋamba ŋŋenda kufa nzunga yaŋŋamba ŋŋenda kubonaabona ne ku washing be wenkola bangobye taata. Njagala tukwate mpolampola. Tukwate mpolampola. Yagamba nti akasaanyi kabbibwa. Yaŋŋamba akasaanyi kabbibwa mu mmotoka ye nzenga n'akasaanyi sikamanyi taata. Kakati omukulu n'agamba atya? N'aŋŋamba ŋŋenda kubonaabona buli wenkola bagenda kungoba okitegeeza. Kakati njagala kukubuuza. Awo w'okulya tewali kamera? Tewali kamera. Tewali kamera naye amazima nina ne bakozi bannanga basobola okunjulira nti n'akasaanyi sikabbanga. Ngamba nabbaka nze nga n'akasaanyi nze bwe yayogera akasaanyi nasooka lowooza bisaanyi. Unangamba akasaanyi kabeera mu mmotoka bwana Kadima nga sikamanyi sikalabanga nako. Kakati ekiriwo kiri kimu. Ye yagamba nti gwe wakabba. Ne kati bw'agamba. Emmotoka wagyoza wekka? Ne bannanga abanyambayambako wakati n'ebbali. Oba baakakubbako nga tomanyi oba baali baakabba nga yagireeta buleesi nga bakabbyemu. Nange simanyi ekituufu kiri nti. Kaakati oyagala tukolere ki? Kyenjagala onnyambe kiri bwe kiti. Kuba ntera nnyo okuwulira ng'oyamba abantu bangi nange nsaba ontaase bw'oti. Omusajja ebigambo bya nange ko bituukirira manyi bangobye ku mulimu w'enkola ku washing bay. Nkugambye yaŋŋamba ŋŋenda kubonaabona. Kyekyagobezza ekyo ekyakasaanyi oba kirala kyekyagobezza? Mize mirala gye gyangobezza. Okimanyi n'omukazi gwe mbadde nnina girlfriend naye yankyaye because oba ndooza bye bisiraani byannira siraani kyendiko buli wentuuka kyo kyennyini kye kinsookawo. Omusajja munneegayirire kansonyiwe ekisiraani kye kinkulembera mu byenkola. Kakati anti wuliriza akasaanyi ka buladi wayiseewo bbanga ki? Akasaanyi kinene nnyo wayiseewo mwezi nga gumu weeks nga 3 ku mwezi. Naye anti kakati omusajja ndaba otaddeko wano ennamba kuliko Ssaalongo. Yono nannyini kasaanyi. Yoyo nannyini kasaanyi ate baŋŋamba bassaalongo bayogera ekintu kituukire. Tukole bwe tuti bwe mba nnumba ekintu njaga osooka ombuulire mazima. Akasaanyi k'omusajja mwakajja mu mmotoka temwakajja. Kadima sirabanga nkugamba sikamanya ate ŋŋambe nakajjamu bwana Kadima sirabanga kasaanyi. Owe mamba. Ye taata. Njagala okulumba ekintu nga ntegedde. Ye taata. Kyova olaba nakubuuza nti mikwano gyo bagye gyakajjamu. Ye taata. Njagala olyogera amazima layiro ogambe nti okufa emmotoka nekkuba tokwatanga kasaanyi ka musajja. Ekimmotoka okunkuba kinene. Anti redda obusebo mubiru. Anti bw'oba tewakabba lwaki tolayira? Gwe njagala ogambe nti nze mubiru. Gulira gamba nze mubiru. Emmotoka enkube nga nzire waka. Nze mubiru. Erinnya ddala gwe mubiru ani? Nze mubiru Fulanka. Gamba nze mubiru Fulanka. Nze mubiru Fulanka. Ndayira Mukama Katonda okunzita. Samba kata emmotoka enkube. Gamba ndayira Mukama Katonda okunzita. Bwana Kadima. Mubiru tompita linnya. Wabba akasaanyi tewakabba. Bwana Kadima sibbanga kasaanyi. Gamba nti ndayira okufa Mukama Katonda emmotoka n'enkuba n'enfa. Tukyuseemu ekirayiro ekyali. Ate kati ekirayiro tukyuse kyaki? Gamba Mukama Katonda okunzita. Mukama Katonda ndaba. Kimanya akulaba. Kakati tukole bwe tuti mubiru. Ye taata. Oyinza okuba nga waliwo ebyagenda obubi. Akasaanyi ekituufu story yali ki? Ekituufu njagala kati kankugamba amazima nga gwe musajja munnange. Nali ndi ne bannange nga tukola. Bandaga akantu ako tokayo omusajja. Towuliriza taata wano nazze kuyambibwa. Okitegeera? Sebo mpulira. Bwana Kadima. Sebo. Wano nazze kuyambibwa nnyambe. Kati kankubuulire gwe amazima okunengeri gy'omateza Ssaalongo nti sabba naye nga amazima mbimanyiiko. Obimanyiko ngani? Mbimanyi
nga mu birufu lanka wakalaba kwolwo nakalaba nali ne bannange ne bandaga akantu ako ne baŋŋamba kavaamu ku ssente okitegeera bwana Kadima nenkola pulaani bwe tukajjamu nga mmanyi tajja kumanya bwekityo bwe kyali taata wange mbadde nsaba Ssaalongo gwe munneegayirire mu mbeera kati Ssaalongo mugambe nti wabba akasanyi wamugambe mwegayirire nti wakabba tolaga Ssaalongo nti nabba nakola ddiiru kati bano wakatwala nabo bali ku kibo bakyakola mukulu bannange benkola bakyakola anti yakolimiranze nti ngene kola bwoti ye taata gwegayirire Ssaalongo gwennyini kino nkigamba nganze tali kunoonyeza naye olaba ntuuka ekiseera nkusindikira message ontaasi nga kituufu ndaba gyenjolekera wabi nnyo okitegeera taata buli kyeyakulambikirirako kituukirira ne girlfriend yandeseewo kale kakati kyo kyetugenda okukola owaayi yakoze kakati kyogenda okukola kati tugenda mukubira Ssaalongo nga tetuli kumpewo kansooke nkujjako tugenda mukubira nga tetuli kumpewo kasito ngambe nti akasanyi wakola ki akasanyi nakalabako nayo sabu nakola ddi abali ku WhatsApp batwesunga bawulidde ensonga za mwana mulenzi bannange Fiona Fifi yangambe naga nti Kadima muli basajja nnyo wali atumbudde naye bannange eno Uganda okwaba wooseka mubiri wasose kwekalambiza womugambye nti Raila okufa nti bannange naye bannaye wetondere Ssaalongo ensi eyinza okukulemerawo mu byekisiro n'amalinda ekawuku bw'atamwetondera nalaba ekiddako ate mune tugambe tutya wabula bannange apitiriddeko wabula kyalina okukola amagezi gonna muwa amagezi akwata akasanyi k'omusajja akazzeeyo ate ayogera amazima omuntu akusonyiwa naye bye byalimba erimbalimba azeeyo akasanyi k'omusajja afune emirembe kintu kitono nnyo Mama Fadi Kulukuli Road Kadima we bale tuweereza nze nakitegeereddewo ekikolimo tekisobola kukwata muntu nga tali mu nsobi omanyi bakanabe beepakula nyonza amagezi gempo y'omusajja anoonye Ssaalongo amwegayirire amugambe kituufu nabba akasanyi balabe engeri gye bagenda okukasasulamu yenza amaso ife mutungo kitikatunda amaanyi naye Mukama bande katono nfiire ku leediyo nga nfenseko omusajja abo bamakanika beemakula abo kati alinde kimu kuzimba lubuto anti aganye okwogera ali mu kupalapanya ayite Ssaalongo amwetondere ayogera abaatwala akasanyi okitegeera bamakanika mwemakula nnyo ojja kuzimba n'olubuto lwabike gwe nkomoolera naye amaliriza yatudde Naalongo Haji Kadima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sebo mwe bali kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa amagezi gempa mwana mulenzi oyo yeetonde bwetonzi kubanga oli omusajja Mukama omuntu gwe yabba saalaze Mukama Katonda azaanukula kati agende yeetonde bwetonzi ekizibu kyalina kisobola okuggwawo Haja tinamponya abatumidde nnyo nsigadde ni Haji Kasule Kabowa abakulu mwebale kuweereza Mama Shakule nakusubyaki oyo omusajja obudde bw'amalanga ajja kulidde okweswaza akubira omusajja amwetonde wuuyo alina n'ennamba kale agamba nti mwebale kutuweereza nze mukyala Ronnie Sewalo Lutunga agamba nti ekituufu akimanyi ate yeekaza abantu ababbi bannaye n'okwekaza olemwa nsigadde kale webale nnyo munaffe Kadima oyo omusajja mubbi ono Bosco Enkandwa Kasanda gyali eri waffe Mbukuya Kadima webale kutuweereza eggwanga ono Musimenta Immaculate omwana w'entungamo nze nsiima busiimi mpeereza yammwe kale asante sana kabisa akasanyi Mama Linda abuuza ke kaki akasanyi ndoza kaba mu motoka omwo bakateekamu naye bakayambako kutambuza obulungi emmotoka netanyonyo na mafuta ke kasanyi ako kabeeramu omwo nga kafaananya ddala noza kisanyi baire nakalabako omulundi gumu nange sikalaba nkonyo naye babuzuula abo abawasing bendoza babubba nnyo atakumira mpeera batukumire nkoma omukibimba ubeere bulungi